baako kyoba buli ekiriwo kyogereko kyonna katoloma akola biki WhatsApp omuntu asobola nga amala omwezi nga talina kyayogedde naye ng'abiraba bwe kijja ng'akiyinako amagezi n'aligawa naye abantu bamanyi okuyomba mu Bugundi tayogera simanyi osirika nnyo hajo n'ekintu kyayogedde ng'oli ku pulogulaamu emu ku Spark Girlfriend twagirabye ekyaleeseewo endowooza enjawulo mu bantu ng'ogamba ekintu wayogedde ku kintu ky'obwenzi n'ogamba kiruma ki n'ogamba omukyala tovanga mu bufumbo bwo lwa musajja kwenda abantu tebaasanyuse agi anti amazima galuma naye gakkakkanya amazima galuma naye gakkakkanya amazima galinga mpiso eruma naye yeewonya gwe wenna ng'omanyi nti nno omusajja bw'ayenda ono batofumbirwa leka kwebonyaabonya kubanga oyo atagenda kwenda batono gye bali ne batono nnyo atagenda kwenda batono nnyo kakati kyena baligezaako bagamba nti eyo tekinobya muki kibi muze mubi ne tegukunobya nti bagambira ate omusajja ayenda ate nga tayagala mukazi ayenda nga bagata ajiwadde weesulise omukazi abeera waani wa musajja ani alabirira munne musajja ekiruma abasajja ku bakyala baabwe okubaliga ne balumwa nnyo okusinga bakazi bwe balumwa kwe kubeera nga ye yeewaayo obulamu bwe bwonna okulabirira munne era alina bingi byeyerekesa ye okwetuusaako n'abituusa ku mukyala we kati okulya nti ate alinayo n'omulala kyekisinga okuluma gwe tulaba n'abasajja bano abavubuka mmwe ennaku zino mmwe abafumbirwa banno fe abeeryamu akola mu tawuni ng'alinayo omukyala y'alina ssente omuvubuka akwata kasawo oyo omukyala omuvubuka era ebiseera ebisinga bakimanya nti mukazi wange alina n'abalenzi abalala wali olabeko ng'ayomba kuba sitateekamu obwenzi si muze mulungi muze mubi nnyo guleeta n'obulwadde naye mugwogereko nga tovudde mu nju ojja kusuba omusajja olw'obuvunaanyizibwa ng'omuze gw'alina bwenzi ate bwandwaza kuba kati mulimu oyogedde ku elementi y'okulwala nkugambye nti mukyogereko nga muli mwenna omugambe naye obaliga naye bujja tulwaza webale nnyo gula obukebera bube mu nju teri mukazi asobola kigamba bbaawe ekyo bakebera abakazi. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. ne bapasita kyebakola era awangudde so onomukubira ku niifa twogereko n'omwana waffe tuwulire essanyu ly'omuwanguzi alo ati wane ya time kampulire kati mukubire kweyatiro lwaki nogula zino eza bonna gula eddakiika za bonna ezikuba buli wamu zitukodi bonna bandos bonna bando zikuba buli wamu mulaba ekiba kya 256 updates bya byanjawulo kati twalina mu atalina ya time saka twajja kya 256 bandisoosaako ate ya time bweggwako kakati musango bamukolanga gula wa mwezi gwe teguggwako omwezi tegulina lunaku lwe guggwako nze aje ate munze ngula wa nze sigula wa mwezi ngula unlimited anti kati ebintu byokola byonna Shalom bikyali bya kito tonna ufuna buvunaanyizibwa era kati Shalom olaba wano wooli weeyambalira empale gy'oyagala engatto gy'oyagala bwekulemewa tojja jjambala ebikulemewa tojja byambala senga nkera n'ensukka wano tojja byambala aje ali mukubira ku muwanguzi deputy speaker nifa nakawooya mwana ge nakawooya nakawooya taba wanyonyi abawaaki bagundi bannakawooya bakawooya bangeye ngeye
mwana akyali mu ssanyu ne mwana amumira bwerere emmotoka senga twatimba kuli kwonna emmotoka yaffe kati tawangudde ebintu ebisinga olekanga Katonda n'akola tebabikaka mwe buli kimu mwagala mu kikaki kumpi kukiteekako nnyondo ebintu babiteekako maanyi kuba kakasa aji ali mu kiraasi mwana yawangudde omwana waffe yawangudde essanyu ly'omuzadde eriviira yaawo mwaka ogujja agenda kuba girudi mwaka ogujja agenda kuba girudi president bwona omujja nga omuleeta ku bwa MP sinze muleeta haji naye konna kyozimba nga sinze muleeta okuddaana eno nga yonna ekintu kyozimba te ne Shanita naawe tandika okwesimbawo osirika nnyo naali ku University Shanita era naye ali ku mateeka oli nyinawo babiri awo ku mateeka bali mwaka gumu nakuma kwesimba ku bya GRC Makerere badde manyi kuba kiraasi monitor haji muno bakuba oba kiba kyekikyuka bannange okimanyi mbadde leader nasakana kupittunga flag attendant nenja wona Santale prefect primary ne airi naye time keeper ne P7 wa kyakuna nawunzika nze Ed Boy nenja mu senior 1 ne mpangulo mala senior 5 kuba alitaje Anglicans ne bakuwanga lwa fujjo bakuwanga lwaki abaana aji nalina mukisa abaana nga banjagala nnyo ekifujjo kyalimu kyajja kubona kyeda omuntu bagala zino gamasomo gamwaga problem bagala nya abantu befujjo nakyebera kuba Ed Boy O level senior 3 ne simbawo tuwa kwesimbawo nga abasomesa tebagala nga bagala kunjijamu nga bagamba mu too stubborn nga bampadde ku suspect kwanza bataspellinga nnyo aji ngefujjo nalingi ate nga abana bagamba ffe twagala oyo kanaberawo senior man agamba abiki n'abagamba kaya mwagala kyusa bana abaana abalabanye endowooza nga ya Shalom abalalu muwe Shalom nga bagamba set a thief to catch a thief sindika omubbi akwata ababbi ngawe bakola mu kiraasi monitor basinga kuwa awogana ayogere nnyo yawandiika banne aboogera aji onako nasinga zinge ennaku 3 mbulamu ezisinga essanyu mbulamu bwange senior 3 aji nawangula akalu with 99.9 ne gwe neesimbako mu kiraasi tebaamuwa yafunamu obululu bubiri nenfuka Ed Boy O level nenyumirwa nnyo abaana banyumirwa essomero okufa obufi esseetaawo then A level njagala kwesimbawo nenga nefujjo rejja ate nina emisango mu ttaamu y'okwesimbawo era nga nakaviwaka ku suspe netuwandiika njukira nenga ku screening era nga abasomesa tebaagala nga bagamba no you cannot have him as the Ed prefect awo HM n'agamba nedda mwino muleka if you miss the criteria njukira nga bagala badi performing otya tamu isakina 9 point yao zaali 16 nga mpitawo aji munenga nja kubwe HP mwana nesimba ko ne gwaje butu kweseta banne bukambwe mwanyo leta fuso ya soda nenga fe tulina fujjo kati nifa wangamba simante nzire moroka agenda atambulira abana fe bayitanga aje moroka kusomero omuntu olaba omulembe gye gugenze gudda ate boolaga nti oli mugagga nnyina towangula ekyo kyennyini kikummisa akalulu abantu balonda abafaanana owaabwe kati mutugenda mu bukulembeze bwero si wano kati katanda omuntu agire mu nnyonyi tonjukaje okulonda kwa S1 kwa 2018 tebapangisa amamotoka anti nakati tuyinza mmuwa ffe tuwa bande faffe bagide ku Sewajjuba Sewajjuba kiki kagaali tutambula bubu ne kati abeero saji bagagga ennaku zino aji abeero sibalina ssente waliwo omuntu nga mufaana banene omuntu bwakubuuka ennyo tatuukirikika bwasukka bwakusukka ennyo omuntu ng'akususse nnyo eddala tatuukirikika oba omutyamu ate naye abantu tolina gy'omusanga gye mubeera bayavaayo gye munywera gye mukola ki kati olonze chairman kwero si wano ewaka ekikomera kiriko Ssengengo wa Ssekanolya liko n'akantu bya way of backing kulike mulimu embwa byawe ya dogs nakasomanga mu Luganda edda byawe dogs wakasoma ngoki bewala embwa manyika kwatagana bulungi kati na dogs gakonka manyi bya way of dog
beewale embwa ate bikwatagana beewale embwa beewale embwa byawe atoza gaza nnumye kuba simanyi Luzungu era oba okiraba beewale embwa abajja wano kuliko omusirikale w'emmundu kagwe kyamanywa ero si wano oli mu mulonda kati agamakosa okujja ng'oddukiramu ekiro kiba kizibu nga mulwanye ne mukazi wajje yakambe beebase baleke asikale beebase ojja kuddanga nindako buki akusangirira eri embwa etya mbwe waliwo embwa ebeera ku geti ng'edina omusirikale wabweru awo yesooka okukuba oluba n'oddayo emisinde noga wakikanzireyo nfa akambe sijja kufa nga lumiddwa nze n'ebiwundu ekimala kimala kati omuntu olina kulonda muntu ng'atuukirwako kati ono awo aba yasukkawo aba asaana bwemupi obwero si wano aba yabusukka obusangosango aba takyalina budde bwabwo obutonotono ekyalo kyetaaga muntu alina budde ng'abeera olaba n'omuntu akola ennyo tabisobola ng'alina emirimu gye emiraala atandika kukuba simu mugamba omukazi abateereko sitampu ne bibateekako tabitegedde onye sekretary bannaye tewali mwanaawo kakati oyo mba mwalonda ki naye bagezeeko okulonda omuntu ng'abafaanana nga mukyali mu ssalimu essa erifaanagana ye muntu asaana obwero siwa olwo kyamaanyi w'emuyenga mulaba nnyo ye aba nnyo mu mawulire oyo omusajja alinga omuyindi anti yo ye yatutte obwa kyamaani yono gwe ataakubwako kalule makindi twe baali 12 abeesimye makingi ku division kyamaani Rwesesere bwa meeya ewali mulya nnyama yeesimbawo ku bwa meeya kati teyalidde manya yatwala yawangula yawaaba mu kkooti be bajjamu ne bajjamu 11 ne wasigalawo omu yekka yawaaba yafikka yali ana opposite kitegeeza yawaaba abantu 11 ne bajjamu yowe 12 ne bamugamba gwe owangudde tewali wakuvuganya kati yagenda okwogera n'agamba kati ffe ng'ab'emakindi naye kati agenda tukulembera balonda jjo obwerosi ki wano simanyi bukyetaagisa adi bukyali mwensa omuntu yandibadde munkwata entuufu kyamaani werosi wano yeetaagisa olaba n'abeesa omweso baba ne kyamaani n'abanywa amalwa banne bamutakiwa kyamaani w'omweso olaba abasibe baba n'abokulembeze kati ate olwekyalo ekiramba kyetaagisa ate mwene ensi we yalaga buli kyalo kyetaaga WhatsApp gurupu babirina ekyanja kubanga essimu nga waliyo emitawaana ku luggi lwo bw'osuula mu WhatsApp gurupu mangu mu ddakiika 5 wabaawo abatuuse naye abantu tebawuliziganya abantu buli omu ali bibye neiba akanda kulya nawuliddawo ebikoona neŋŋano waayi ndowooza engeri gyodde ekiro basanga mufu yafudde dda wetaaga WhatsApp group ezikwataganya abantu lwakuba bemukola WhatsApp group abantu babisaagira mu busaagizi basuula mu bifaananyi busambi bwa buseegu kakati okukakana tokyakeberayo kubanga omanyi bye biba mukombe waddewo ekyetaagisa ekyekyalo abantu mulimu ababeera mu WhatsApp group n'agamba gundi osirika nnyo lwaki toyogera njogere ki byesirina budde otewali nsonga abantu balowooza oyogera bwogezi bamanyi otujjamu mbu tetuli active kati active ekitegeeza tekirina makulu nze njogere bwogezi contributinga seka kola ki baako buli ekiriwo kyogereko kyonna kati olwoma akola biki WhatsApp omuntu asobola nga amala omwezi nga talina kyayogedde naye ng'abiraba lwe kijja ng'akiyinako amagezi n'aligawa naye abantu bamanyi okuyomba mbugundi tayogera simanyi osirika nnyo hajo n'ekintu kyayogedde ng'oli ku pulogulaamu emu ku Spark Girlfriend twagirabye ekyaleeseewo endowooza enjawulo mu bantu ng'ogamba ekintu wayogedde ku kintu ky'obwenzi n'ogamba kiruma ki n'ogamba omukyala tovanga mu bufumbo bwo lwa musajja kwenda abantu tebaasanyuse agi anti amazima galuma naye gakkakkanya amazima galuma naye gakkakkanya amazima galinga mpiso eruma naye yeewonya
gwe nange omanyi nti nno omusajja bw'ayenda ono batofumbirwa. Leka kwebonyaabonya kubanga oyo atagenda kwenda batono gye bali ne batono nnyo. Atagenda kwenda. Batono nnyo. Kakati kye nabagezaako bagamba nti eyo tekinobya muki kibi muze mubi ne tegukunobya. Nanti bagambira ate omusajja ayenda ate nga tayagala mukazi ayenda nga bagata ajwadde weesulise. Omukazi abeera waani? Wa musajja. Ani alabirira munne? Musajja. Ekiruma abasajja ku bakyala baabwe okubaliga ne balumwa nnyo okusinga bakazi bwe balumwa kwe kubeera nga ye yeewaayo obulamu bwe bwonna okulabirira munne, era alina bingi bye yeerekesa ye okwetuusaako n'abituusa ku mukyala we, kati okulya nti ate alinayo n'omulala kye kisinga okuluma. Gwe tulaba n'abasajja bano abavubuka mmwe ennaku zino mmwe abafumbirwa banno fabeeryamu akola mu ttawuni ng'alina ya omukyala y'alina ssente, omuvubuka akwata kasawo. Oyo omukyala omuvubuka era ebiseera ebisinga bakimanya nti mukazi wange alina n'abalenzi abalala, wali olabeko ng'ayomba kuba sitateekamu. Obwenzi si muze mulungi, muze mubi nnyo, guleeta n'obulwadde, naye mugwogereko nga tovudde mu nju. Ojja kusuba omusajja olw'obuvunaanyizibwa ng'omuze gw'alina bwenzi. Ate nga bitambula bwandwaza kuba kati mulimu oyogedde ku elementi y'okulwala. Nkugambye nti mukyogereko nga muli mwenna. Omugambe naye obaliga naye bujja tulwaza. Weebale nnyo. Gula obukebera. Gula obukebera bube mu nju. Teri mukazi asobola kigamba bbaawe ekyo. Bakebera abakazi. N'abasajja bakebera bakazi baabwe. Waliwo abantu nga bakiteesaako olw'okukuuma obulamu buli myezi 3 twekeberemu. Musobola okiteesaako ng'abantu. Kiwa munno anti nkubuulira Shalom, kiwa munno ne bw'aba akoze omuzoogo okwerinda ekinaddako mu myezi 3 ekigenda okuzuuka. Kubanga tekijja kulaga bulwadde bwokka, kyabuluzaamu n'obufumbo. Kitegedde bulungi. Era kikole. Kikole. Si kibi. Haji kati ngamba ntya mukyala wange tugata tugakwekeza lwa myezi 3. Ate kibi ki? Kati watandika okwenda naye ng'ate akozesa obupiira nga yeekuuma naye ng'ate abaliga. Naye ng'omanyi nti kiba kirungi okusinga atabukozesezza, kubanga n'atabukozesezza aba ayenze. Bw'omukwata mwawukana oli mulamu era naye nga mulamu, baana ne bakula bulungi. Kati nze mba ndaba nga amuwadde liwe. Kiyambaku ekyo kya bulamu. Shalom, abantu benda. Abantu benda nno. Gye bali abatayenda batono. Percentage ntono eri 20%. N'obutawera. 80% yonna esinga benzi. Kakati kibayita obwenzi kugeba olabanga kino by'omukyala bw'abanga okyali muwala tonafumba ng'owulya mu mutima gwo ojja kuno batogendayo kubanga era oba mu kkubo oba ogenda kukomawo. Waliwo ebintu ky'omanya nti ku basajja kino bakikola, naffe tulina emize gye tugumira ku bakyala nga tukimanyi bulungi nti abo abakyala babikola ki? Babikola. Nga kyamweru. Ogamba abasakyala kibi naye bakikola. Nokigumira. Kati waliwo ekintu ng'olina okugamba nti nja kukikwata mpola. Si kyekintu ekikubuguutanya mu sipiidi nti weeraba. N'osalako n'enviiri ng'owulira ofa obusungu bukutta. Wajja olaga. Waliwo omuntu ajinga oli alina obusungu n'ayasa essimu n'akola ki ng'obusungu alira kutinga enviiri zijja ziti. Kati aji mize eki abantu gyagumira mu bufumbo omwo. Mize eki aji abantu gyagumira mu bufumbo oba gyatasobola kugumira. Abasajja batono abagumira mukyala we ng'ayenze kubanga yamulabirira mu sibalabangayo. Gye bali abaguma n'akaaba bukabi n'asiita tokiddangamu maama. Gye bali naye beetaaga kwebuuzaako. Omuze ogwokubiri okweraguza sayidi zombi. Ng'aliwo okweraguza. Mubi nnyo.
tegugumiikirizika. Omuze ogwokusatu obukyafu. Omuntu ng'omwenyinyala ng'ate takyusa. Sayidi zombi ku mukyala n'omwami. Omuze ogwokuna kuba giri ena. Omumwa. Mouth. Omukyala ayomberera tabeereka naye. Kubanga ate ye omwami tebatera kuyomba, abo babeera bakubi. Omwami omukubi naye tabeereka naye. Kuba bamutemu. N'omukyala ow'omumwa kumpi naye abanga akukuba. Kubanga akutokyalinga n'enkya n'otapakasa. Mentally. Asiba buli kaseera aba n'ensonga ndala. Yombera kina. Shalom, ebiseera ebisinga ewaka tulabawo ensobi. Ne si buli kintu nti bakiyombera. Ate si buli ekiku kyolabye ng'okyogerera waawo. Olwo kibawaamu obudde. Obutafuuka wa mumwa. Kiwaamu time. N'olaba munno mu budde bw'okusanyuka ennyo n'omugaana waliwo akantu bwe kati kampisa bubi mwattu. Labawo tamudu yange tuli mu kulya tweyagala buli abyoyogera. Omuntu bw'asanyuka ennyo ne bamugamba ekintu akitegeera. Buli ogira waliwo engambayo munno omugira mu budde obukyamu. N'atakutegeera ne mwatika. Kisegedde bulungi. Omuntu bapima mupime ti ali mu mbeera ki obudde bwonna. Nojja n'omugamba ky'oyagala. Kati abasajja basinga obalaba batera okulaga bakazi baabwe abaana mu budde nga abulayo ennaku ntono okwanjula. Naye akwanjula na mukyala we waka. Namulaganda bye yazaala. Baba alinayo akaana kaataleeta mu budde awo mu kwekeja wamugambira nti mukwano gwange nti wangi tugenda kukola empeta, tugenda kunnika. Njagala otegeere kazibu omutuufu. Kuba gwe mukwano gwange asinga okummanya naye bw'ommanyako ebitundu kiba kirungi. Omwana ono omulaba timulaba oyo ye kazibu omulamba awompeddeyo. Bw'agamba tusazeemu emikolo. Taba oyo omukazi aba tabaddewo. Gwe ntegedde gwe mukyala wange. Mwe mu ddiini mwe muteekamu n'okuteekamu okufa kwe kulikola ki? Kwe kuli twawula. Afuuse paati ku ki? Ku bulamu bwo. Lwaki tommanya? Akiyinza omusukako shooke ye mu bba. Ati lwaki tommanya ntegeera? Kati abantu bajjira mu budde obukyamu. Ebintu byonna bwaba mukwano gwo tomugamba nga kintu mu time etali yakyo. Mu timing bagamba awo watuuse. Olaba abantu abatera okutega oluseke, abakuba oluseke. Manyi nti bapima nnyo abantu we bakyamukira. Tukwala ali mu vibe. Mugagga. Waziwa obutwa. Kati n'ogamba yazikuba engwala. Kati awo we batera okugambira omuntu ky'oyagala. Ng'ali mu naye n'omugagga we bw'omugira mu time enkyamu. Tegunnamugenda ku mutwe akyali soba. Kati abantu bayige buyizi timing y'ekintu eri mu budde ki. Naye abantu bagira mu budde bufu. Ebyo ebintu bina byenkumenyedde mu bufumbo bye bisinga. Twogedde obwenzi, okweraguza, obukyafu n'omumwa. Omumwa n'okukuba biri wamu. Ebitagumiikirizika. Kuba omukyala abaana mumwa, omusajja akuba. Mukubi. Ebyo tebigumiikiriza. Ebirala abantu babyogerako. Kati mikwano agi ki omuntu eba nti atagumiikiriza mu mikwano nnyo gye twangaala nayo? Era biki ebitta omukwano agi? Buteetegeera. Kasa temwetegeera ne mubeera nga muli ba mukwano nga naye temwemanyi mu mbeera zammwe za buli ate muyinza kuwangaala. Mukwano gwo oteekwa okuba nga waliwo ky'otamuwakanira n'ekyomuwakanira. Mukwano gwange mmutegeera ne manya nti ekyo bwe kiba kizeewo ekyo yakikoze wankubadde tannaŋŋamba. Nawe kiboogera ne bamuwaayidde. Kyali wange yaŋŋamba ne bankubira essimu mbu Shalom avumye omuntu. Ekyo tunoonya bbeeyiro okujja kwogera na muntu gw'ovumye so akuwakana mbu tovumye. Kwa Shalom nkumanyi. Omuntu omuyiga n'oga ekyo yakikoze. Ekyo nkimanyi. Tasobola. Kibalimba. Kati okweyiga okwo kikuwangaaza omukwano. Naye ng'ekisinga mu byonna
kwe kweguyaŋŋana. Kizibu nnyo okuwangaza mukwano gwo nga gwe omweguya wekka. Nga guli one sided. Kyewagamba mbu gwe tolina mu mikwano gyo. Gwe neeguya bweguya. Tuba buli omu yeeguya munne. Buli omu alina okweguya munne. Abantu be neeguya nga bo tebanneeguya tebaba mikwano gyange. Baba banjagala bwagazi nga nange mbaagala. Era nga balina ne bannyambako. Ni mukwano gwo mulina obanga buli omu yeeguya munne. Era nga bwe mweta olabawo eddibu ku ggwe. Ogenda bbaako n'ekyofiirwa. Era nga naye alabawo ekibulawo ku ye mu butabaawo okwo. Baba abantu emikwano tebagimanyi. Tabitegeera. Twabeerawo nakugamba nyina mukwano gwange egindi. Nyina mukwano gwange nasanga omusajja wa mukwano gwange ennyo mu Ndeeba. Omugambo waggwe. Munne twesanga mu sawuna naye kati mukwano gwange. N'omugambo oyina bangi. Kizibu nnyo okuba n'emikwano gye 10. Olina kyewayimba Haji mu kyerondera. Noga lwaki abaagalana bangi bwe bakyawagana. Buli omu agira kukwata jjinja akubooli. N'emikwano lwaki emikwano etwawukana tandika okweweereza ebisongovu. Ziba mpisa na kumanya. Siga nti mikwano gyo kyekulonda mikwano gyo nga si bagezi. Kwe kulonda emikwano nga ate si bagezi. Abantu abagezi nga ba mukwano nga waliwo obutakkanya gye bali. Naawe abeera nabo osobola obutamanya. Nti waliwo obutategeeragana. Bwe bugezi. Omuntu asobola okubeerawo ng'abeera n'abaana nga bola aboobeera ne bajjebbi bano bamuko. Ne tufuna obutakkaanya ne batamanya nako nti tulina obutakkaanya. Naye bw'obisanga mu bantu bonna kitegeeza waliwo nawe toli mugezi. Wafuna emikwano emifu. Emikyamu. Nakati agimba ngenda kumanya ntya muno gwe nafuna si mukwano gwange wa ddala. Omwetegereza omulaba. Mikwano gy'omuntu kibayita mukwano gwo kinene kigazi. Tebiringa bino bye muwoza nti nasanze wali omuntu oyo mukwano gwange. Mukwano gw'omuntu bamala ebbanga bamanyigana okuva ku bo ne mu baana baabwe n'ewaka waabwe. Shalom mukwano gwo tekyetaaga nga Jaden alwadde ng'oli China nti omala okuba ennyo amasimu. Balina kutegeeza nga bali mu ddwaliro ng'ate n'ebbiiru olumu agisasudde. Anga Jaden mulwadde naye? Bampisaawo ne ŋŋendawo ne mukyala we abaakimanyi. Oli mukwano gwa bba wange. Naye abaakimanyi nti abo ba mukwano. Kekiganya emikwano okuwangaala butategeera kulonda mikwano. Nga butategeera nga n'emikwano ebyo tezitegeera. Obanga avuga bbaasi y'abalalu. Yeeba etya? Ng'ovuga emmoloka ng'otwala balalu butabika. Yeeba etya? Anti bw'otabasibamigwa bagenda balwana. Obutategeera. Abantu abatategeera oyinza nti oba olina obbasi bali ng'owatwala ebutabika. Akavidiyo kakyamanya kyogera tokalabe. Munoonya kaki? Tuteekamu vidiyo omuntu yabayo ne bagamba nti oleme gamba mbu si byaffe. Ebiki? Ebyo byogeddwa omuntu omulala. Vidiyo etya? Kale vidiyo kali akakyamanya nzo wabadde alipulayinga amugamba bagenda ba state witness. Kaba tukateekamu wali eri onaafuna concept. Sigamba lwaki kapa ate wali omuntu ayigatta okwegasa ku pulimi. Asooka amanye byabadde bitya. Lwaki agikapa amuzeemu bw'atyo. Bw'obanga olonda mikwano gyo mwami Shalom kati olaba wano ate tolondanga mukwano gwo nga mufaanaganya karakita. Nze abanyanguyira ate tajja kumpakanya. Kati ate bw'olonda mukwano gwo nga naye ayaka nga bw'oyaka gwa gujja kubula asala. Mukwano gwo olumu bamu temufaanaganya nnyo mbeera. Mukwano gw'omuntu nno kye mukwano gw'omuntu Shalom olaba osobola okuba ng'okyamuse ng'oli anakutta muntu. Mukwano gw'omuntu ava buvi mabega namuga Shalom tugende. N'otaddamu kigambo kyonna n'owulira nga akumaza amaanyi. Eri bali mu kukuvuma oyagala kwanukula agala kakasa twambuke. Oluusi ng'omusinga n'amaanyi kati oyo abeera mukwano gw'omuntu.
Sina mikwano gyange mingi. Nina batono nnyo. Pagala tuweza mikwano 5. Bali 5. Emikwano gyo. Sanga nayongerako nga Mungu anannyamba. Nga tuvudde mu kivvulu ojja twolakokko. Ne gwe mbadde nsuubira ono. Ate ekyo tekinkyaya muntu. Kyo tekinkyaya muntu. Ate ekivvulu kuziika. Abantu bangi banyiigira ddala. Kyo tekinkyaya muntu. Kivvulu si kuziika, si mbaga, si fumbiza. Tekinkyaya muntu. Kyokireka. Ezo ensonga zo zikugisaawo omukwano gumala gaddizika oba gukyawa bwe bati. Kyekiyinza okula kwagyo kya mukwano abadde mukwano gwo. Bingi naye nga tekyandibadde kirungi kumala gamuta. Kyetaaga okwetegereza ebbanga ddene. Bwe mba musobola bisootinga. Kyetaaga n'omwetegereza ebbanga ddene. Ate bw'oba ne mukwano gwo ne bw'aba gwe takutegedde okkirizanga n'okirekanga weekiri musobole okweyongerayo. Kubanga asobanga kwolwo tategedde ky'otegeeza. Nga gwe mutuufu atalaba gwe musobya. N'omwamu ka benefit of doubt. Umanye emirundi gye twakeetonda nga tetusobeza. Musobole okweyongerayo. Omuntu beetonda nga tebasobeza. Ne weetonda ekyeyongerayo. Niye abantu banoonya okukakasa obutuufu bw'ekintu. Anti bayinza obba bampaayira nga n'okuprovinga point n'okukakasa. Ffe mulimu ekyetaagisa okwetonda badde si gwe musobya. N'okireka ne kiyita. Akashamu tufa tekabeera kawanvu nnyo kaba katonotono. Tuba tukamaze olwo. Ddalika ziri meka ezo? Ne muko wamuwadde ya. Yali 3. Oweza meka? Haji utwogere 3. Aweza 3. Nemu yafuse interview. Simanya muko wagudo YouTube channel. Muko nayagala muko tabanga waka. Nayagala kufuna ku ssente. Muko naye ayina channel. Muko tabange ya mbadde neewuunya. TikTok yawa gye kayogerera. Kaba ka YouTube. Ndaba muko yenna atuyanya akadru. Ne lwaki otuyana nnyo njagala ebekka mukama? Oli mulwadde? Lwaki otuyanye bwotyo? Mayo no otuyana ovaamu bwotyo n'oli. Oba olina hepatitis? Wakufuuka musawo. Hepatitis atuyanya. Kamwe ennaku kazino waffe nga amulina. Ng'atuyana nga bw'olibone bwe tuli. Entuyo ng'akola bw'ati. Musajja ali mu musana. Naye kati obuza beka 2. Tuzitambuza Haji. Lwaki tazireka? Toyina bulango ziba ziweze. Nnaku z'omwezi nga 12 ogw'omukaaga front page n'amasoba. Omanyi nti mu moto wakataddemu. Ewa. Eri gye tukoze. Tekisoboka Haji. Ate tukogeddeko. Nze kenyinza akwogedde ngamba n'ayagala kwemutinga star. Haji nasobola okwelabira okulanga ekivulu kiri kyaffe. 12 ogw'omukaaga front page n'amasuba kuyingira emitwalo 2, emitwalo 5 n'emmeza y'abukadde 2. Tikiti ziri ku Papa's Sport Wasemakula Makindye H&M Wajjalu Nambiru ku front page n'amasuba ku CBS ku reception ku Momope sasula nawo oyingire onyiga star 165 star as 28 star 165 star 20 as ogende pa ku 14 kuseba avuga concert. Message yo yegenda okuba tikiti yo. Oyingire. Lihaso nkulaba zikwasiza maanyi Haji. Nja kukola ekintu nga kyekyo. Nga kyekyo. Nyimba zonna enkadde nzikomezaawo. Ozitukuba okufa. Tunanyumyamu anti akantu. Tunyo tulaali. Hane Dr. Kwefanya atwobudde tunyembozi. Coach program kwekiri. Kana akantu kamaanyi nnyo. Abantu bajja lwamboozi okusinga. Wakati Haji bantu tulinga bana abakukyaza. Ffenna tugenda tuula awo bamulemani namukase buli omu alinamu eddakiika ze. Ajja abuuze ku Haji tunyumyemu abantu batulabeko. Embuzi kwata akati. Kutya? Bano ebatunda ennyimba. Abakadongo kamu. Ezo zina. Ani abadde azaagala? Abantu bagamba Haji agenda yimba singa aludde okuyimba. Nga aludde okola ki? Baba gembalize bantu nti bakyaziyimba abazigwa bagenda zeeyimbira.
era zisigala za muyimbi nga njagala akayimba kako nkensinga okwagala onkubire ko njamanya mukakyawo nteredde sheewedde kyerondera kasita onkubira ani appa singa okwala njensinga okwagala omulala omwagala ennyo nnyo afunamu n'endowooza yabakwagala nti bamala bbula watandikirawo nejjogalooza yakuwangula kiregerawo nga kireera ki otegeera naye lwofunayo ate omuwala atandika ntonyirira awo oluyimba olwo maze emyaka 17 nga siruyimba lwadda lwa mwaka ki kyerondera nalinganga wa 2008 nabwe twafuna tiktok yaleeta oluyimba olwo ne lukomawo nyimba nkadde zadda kyokka oluyimba lunyuma okufa abazikola challenge abasinga zibasinga obukulu kati beeping naye wadda beeping wa 2025 wayogeza olw'omu ng'oli mu kkubo myaka 21 omulala kizibu nayo kimanya myaka 21 nagimuludde mu ndongo kyokka temuli mu zifederation mwandibadde mukwasa ekintu kino agi abagirimu bakola kati mwe mulina experience byonna you have seen it all anti obukulembeze bwagala omuntu ayimirira mu kiti ng'asobola okukwatagana n'abaliwo obudde buno n'abedda bakulembera kati ale bw'obeera owedda kizibu nnyo okumanya kapeke kyagamba kati mwami Moses Matu wabeera ye president anaamanya ebya kapeke ddala amanya kapeke kati ali ne kapeke tajja kumanya bya Muzeeyi Ssebata kati wagalawo omuntu ng'ali mu myaka transition nga is the link ekyagalanga naye endongo ng'agimazeemu at least emyaka nga 18 ku 2 so 12 tubayinza lwako mukasa tokamanya nnyo muntu